Your worship implies this we are praying for the church again, the church. What do you think will be the description? For your worship in the next 14 days implies we contact the 11th of April. Address for the person informs us Actually, could accuse the person states like samples from prisons. Yes, the accused person informs us, Your Worship, after he was sent on remand, was taken to this hospital, subjected to treatment, which he did not understand. treatment. Yes. And it also included extracting his blood. I worship who kindly pray that such actions at least should be done before this council. Some say that it was but I wasn't feeling sick. I don't have anything. Consequently, that the probable sick accused of himself recovered sick. So it was a key medical checkup, right? What's my son? Let's start saying. Full investigations that you shall be kept on remand until that time. Number 1, 2, 4, 5, or 6, 8 other persons not considered and 2 others. Nze Matovu Naud era ndi munnamateeka mu ofiisi ya Ssaabawuliriza. Nakulwayo tukomyewo mu kkooti ku musango gwa Presure 24/7 era kkooti emwongeddeyo okutuusa nga 11 April nga state asabye kkooti ebongereyo obudde okunoonyereza ku kukomekkerezebwe inquiry zimale okukolebwa then omusango gutandika okwajja. Bannaffe tebaajulira ku kusala kwa kkooti omulundi guli era tebasabye bail naye ffe tekijja tujja ku mulamwa era tukunga Abaganda bonna bannayuganda bonna abalumirirwa abakulembeze oba abalumirirwa obutatyobola ddembe ly'abantu naddala abavubuka abakozesa obubi omutimbagano babeere bagumu
era tugenda sigala nga tukola kye tulina okukola era ne state nkimanyi agenda sigala nga akola kyalina okukola. So tukomawo nga 11th April 2024 saawa 3. Uganda nziramu okwebaza abavubuka bonna abazze ku kooti olwaleero okugoberera ensonga eryabo eya pressure okulaba nga yavaayo n'atoobola Namulondo n'abakulembeze ab'enjawulo. Ng'abavubuka ba Buganda tetujja kussa mukono okulaba nga tulwanirira ekitiibwa kya Namulondo nga ezimu ku ssemasonga 5. N'olwekyo nkubiriza abavubuka mu Buganda bonna era mbeebaza obwagazi bwe balaze eri Namulondo omu n'Obwakabaka kubanga omwoyo gwa Buganda ogutafa bagulaze bulungi wano ku kooti ne wabweru bwa kooti ng'emulaba. N'olwekyo ne 11 Ogwokuna mbakubiriza mwenna mukomewo wano tufube okulaba nga ekitiibwa kya Namulondo ekitiibwa ky'Obwakabaka ate nga mukimanyi obulungi guno omulembe Ssaabasajja Kabaka yakwasa abavubuka yene essaawa okulaga nti tesobola kutirira Namulondo. Kansaba abakulembeze bannaffe Lwanko bazambogo mu ssetendekero wa Makerere. Tukomyewo wano ng'abavubuka ba Buganda okuddamu okulwanirira ensonga ssemasonga esooka ey'okulwanirira n'okutaasa Obwakabaka bwaffe. Abamu balowooza tugenda kukoowa naye omusango ne banaagwongezaayo komawa tetugenda kubongoota nga Ssaabasajja Kabaka bw'atukubiriza. Tukowoola abavubuka ba Buganda bonna, abantu ba Buganda bonna okuvaayo okufuna obusungu obw'ensonga okwenyigira mu nsonga y'okuwanirira n'okulwanirira Obwakabaka bwaffe. Nolwekyo weetuli nnyo oba bbanga kyo babbanga ki tugenda kusigala nga tujja wano okutuusa kooti lw'enaateekawo obwenkanya ku muntu oyo avaayo n'avoola abakulembeze ffe bwe tuwa ekitiibwa. Mala twali nga tulina nyiike ku mitima omuntu okuvaayo abavubuka sayizi zaffe ne tutandika okutyoboola Ssaabasajja Kabaka ng'ate mukoddomi wange. Batulagidde nti tugenda kudda omwezi Ogwokuna. Ffe tetugenda kukoowa. Bakadde baffe baafa nga bafiiririra Buganda. Ate ffe tulinda ki? Tukoowoola abavubuka mwenna Beene yagukwasa abavubuka. Tetumanyi oba ye chance esembayo Beene okugukwasa abavubuka. Lwaki tetumulaga nti Ssaabasajja Kabaka w'oligwa tuligwa? Adam wajja kwogera aliwa. Adam Wengereko. So nsiima nnyo kooti kyeriko n'okulaba nga tweyongerayo kyemanyi mu kweyongerayo kuno kijja kuggwa nga pressure amalirizibwa nga bamusalidde. Pressure Azeyo yamukwata nga tukoleganye ne full figure ne afande Damulira akulira oba bagiyita batya ebino ebitongole bya gavumenti. So tusaba nnyo kooti etuyambe balabe nga bamusalira ekibonerezo kuba abavubuka abato okudda ku social media ne mukwata amasimu gammwe ne muvoola abazadde ne muvoola abantu ab'obuvunaanyizibwa mukwatenga amasimu gammwe muvume bataata bamwe ne bamaama bamwe teri ajja bagulako musango. Naye bw'oba olina essuubi nti ogenda kukwata essimu ye y'emitwalo 10 ovoole Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ovoole Speaker Amongi ovoole Museveni ovoole n'abazadde b'abantu abalala ne Muhoozi tubadde tubasaba mukwate amasimu gammwe vola taatawo vola maamawo teri agenda kusiba. Naye bw'oba ovoola abantu abatalina yakukuza bw'obanga ovoola omuntu atalina musango ffe tugenda okukwata ng'amateeka bwe galagira. Nga nze Frank President wa TikTok nkyabakwata ate bangi mukyaliyo bangi bali ku list bagenda kwatibwa. Mwavaayo ne mugamba nti abaho avaayo atya n'akwata omwana eyavoola Kabaka wa Buganda ng'ate Munyarwanda oba Munyankole Ugandani kinkakatako njagala nsi yange. Bw'obanga toyagala nsi yo tunwanga bavoola Museveni tulwakuba Munyankole ate ng'oli Musoga okireke but nganze Frank ayagala ensi yange ngenda kubakolako ng'amateeka bwe galagira. The good thing twabadde kana akavuyo ak'okukwata pressure ne wavaayo omukyala bamuyita Helen Soku yakulira ekibiina kya patriotism nampa omulimu mu State House ogw'okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe. Mumade mumanyi nti mukubabaho nti lwaki yarwanira Kabaka wa Buganda ate nga Munyankole oba nga Munyarwanda. Ne nfunamu ekyamagero lwanira Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi ebirungi bigenda emikisa gyeyongere. Kabaka wa Buganda yalike mandwa eza Buganda yonna all Ugandans. Twesimye nnyo kulwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga.